Mukama yeebazibwe, bantu ba Katonda abalungi, mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, era ne mbeebaza okuwaayo obudde ne mubeera mu WhatsApp group wano ne tugabana ekigambo kya Katonda, emmere y'omwoyo gwo, emmere y'omwoyo waffe, ekigambo ekituyamba okukula mu mwoyo n'okubeera nga mu mwoyo tuwuliziganya ne Mukama waffe Kristo. Tujjukire nti Kristo wa mwoyo, era ayogera mu Baruumi 8:9 nti oyo atalina mwoyo wa Kristo si wuwe. Era ne tuba tubuulira ekigambo kya Katonda, Kristo ye mubuulizi, y'ensonga lwaki ye amen. Tulamukubikira nti Kristo ye amen. Kati omuntu w'abuulira enjiri n'ogamba amen, oba oli mu kutegeeza nti weewaawo oyo amen y'ayogedde nange, Kristo y'ayogedde nange. Nga kitegeeze tuba tuwulira enjiri, tuba tuwulira okuva eri oyo Kristo, kubanga ye mubuulizi ate ye musomesa munda mu ffe. Bantu ba Katonda balungi, olwaleero ndeese obubaka nga buboggwe alina enkolagana ne Katonda, mukwano gwa Katonda. Jjukira nti mukwano gwo olina by'omubuulira nga byo obibuulira mikwano gyo byokka, nga tobibuulira buli omu. Kati ndeese obubaka nga bw'egyo mikwano gya Katonda, kuba obeera mukwano gwa Katonda oba owulira eddoboozi lye, oba omuwa obudde era oba omumanyi nga bw'omanya mukwano gwo n'omwawula mu balala, ng'olina ne by'omubuulira nga bibyo ggwe ne mukwano gwo, ng'era ebyama by'omubuulira bye bimu ku mmeeme eyo ku mutima gwo by'omanya nti ddala ono mukwano gwange. Era naye byagabana naawe ku mutima gw'omanya abimbuulira kubanga mazima ddala mukwano gwange. Bantu ba Katonda balungi, Mukama alina mikwano gye ku nsi, era abadde nagyo okuva emabega wonna. Mukama abadde ne mikwano gye, naawe osobola okubeera mikwano gye, osobola okubeera mukwano gwa Katonda, era waliwo n'abawulira nga Katonda mukwano gwo, gwe munda mu ggwe ng'okimanyi. Bantu ba Katonda balungi, olwaleero obubaka bwe ngenda okugabana ngenda buleeta nga njogera kagero. Mu kagero kano gw'alina enkolagana ne Katonda, olina ky'ogenda okuyigamu Katonda ky'ayogera n'omutima gwo. Akagero kano ka musajja omu katumuyite Dawudi, David. Omusajja ono Dawudi yali ayagala nnyo Katonda, ng'asaba, ng'anoonya Katonda, ng'era ayagala nnyo Katonda amusisinkane, ng'era yeeyawula ku bintu bingi nnyo mu nsi olwa Mukama Katonda, era nga famire ye bangi tebategeera nneeyisa ye, mikwano gye bingi baamweyawulako olw'enneeyisa ye, kwegamba nga balaba engeri gy'anoonya Katonda, balaba ng'eyagwa eddalu, yeeyawula ku bintu bingi, amasanyu g'ensi, ng'era bangi obulamu bwe ibo tebamutegeera, naddala abalowooza mu ngeri ng'ey'ensi ey'omubiri. Ne baweereza banne bangi nga tebategeera Dawudi, naye nga Dawudi alina emirembe, alina essanyu munda mu ye. Omwami ono Dawudi, ku lw'engeri gye yali anoonya Katonda, ku mulimu gy'akolera, bangi baali tebamwesembereza. Sigambaamu nga tebamwagala, naye beesanga bwesanzi nga tebatuulako naye, ng'ebiseera ebisinga abeera yekka, nga tabeera nnyo mu mboozi zaabwe, ng'emboozi ezisinga ze banyumya Dawudi tazibeeramu, ng'era ne waaba ayitawo nga bazinyumya, munda mu bo nga bawulira nti tebalina kunyumya ebyo nga Dawudi waali. Ebiseera bingi abamu bwe baalaba nga Dawudi nga balaba ng'omuntu ali yekka, ali mu kuwubaala, bo kye baalowoozanga, naye ye Dawudi yalinga nga tawuubaala, kubanga yalinga munda mu ye, mu mutima gwe afuba nnyo awulire Mukama ky'amugamba era agondere ekyo. Era Dawudi yafaayo nnyo alabe emmeeme ye, agitegeere ki ekiri munda mu ye, omuntu munda ow'omwoyo afaanana atya. Kino Dawudi yafubanga nnyo okwewulira ye kennyini ow'omwoyo ali munda mu ye afaanana atya, era asobola atya okweyisanga oyo ow'omwoyo. Bantu ba Katonda balungi, Dawudi yategeera bingi ebikwata ku mmeeme ye, engeri gy'akuuma emmeeme ye ng'erimu kitangaala, nga takkiriza kizikiza kujja mu mmeeme ye, n'amanya nti ebifo ebitali bya bwa Katonda talina bigendamu, emboozi ezitali za Katonda talina zeenyigiramu, amasanyu g'ensi talina geenyigiramu, asobole okweyawula ku lwa Katonda. Bantu ba Katonda balungi, n'ababuulizi bangi
baalinga tebakkiriziganya na Dawudi mu ngeri gye yeeyisaamu. Bingi bye baakolanga Dawudi yali takkiriziganya nabyo, era ne bazadde be baali bamanyi omwana waabwe waliwo ekyamutuukako, nga musirise nnyo, yeeyawula nnyo. Bazadde be ebimu bye bamwagaliza ye si byayagala, nga bazadde be balina ekifaananyi ekya Dawudi agenda gwe baagala agaggawale nnyo, abeere mugagga nnyo, nga bazadde be byonna bye bateesa ku Dawudi batunuulidde kimu, abeere omuntu omugagga ennyo, aneewunyisa abantu ku kyalo, aweese ne bazadde be ekitiibwa nga mugagga nnyo. Naye Dawudi ye yali yeegomba kumanya Katonda, kutegeera Katonda na kumanyika Katonda, kumanya nti Katonda amumanyi. Dawudi ono nga waabeera waliwo omusumba nga neiba waabwe. Omusumba ono ng'alina emmotoka nnene, omusumba ono ng'alina obuweereza bw'amaanyi ng'era amanyiddwa. Naye omusumba oyo bwe yali akomawo n'alaba Dawudi, oluusi ng'ayimiriza emmotoka ayogereko ne Dawudi, era yamugamba nga Dawudi, Katonda asobola okukyusa obulamu bwo, naye ekyama kiri kimu. Omusumba ono yagambanga Dawudi nti ekyama Katonda okukyusa obulamu bwa Dawudi, Dawudi yali alina kusiga nsigo nga nnene nnyo ekwate ku mutima gwa Katonda. Era omusumba ono yagambanga Dawudi nti ye mu biseera bye ng'akyatambuza ebigere nga talina mmotoka, ekyamuyamba yali nsigo. Yasiga ensigo nnene nnyo mu bulumi, era ensigo yo neekwata ku Katonda, era obulamu bw'omusumba ono ne bukyuka. Omusumba ono ye bw'atyo kwe yagambanga Dawudi. Naye nga Dawudi ebiseera ebisinga yali musirise, naye munda mu mutima gwe yali akimanyi nti omusumba ono kyayogera si kituufu. Dawudi munda mu ye yali akkiriza nti ensigo kye kigambo kya Katonda, si ssente. So nga ate omusumba yali ategeeza Dawudi anoonye ssente nnyingi agende asiga ensigo ennene ekwate ku mutima gwa Katonda. Dawudi yali nga asirise, naye omusumba yasubiranga nti Dawudi akkiriziganya n'omusumba ono by'ayogera. Naye munda mu ye Dawudi yali awakanyiza ddala omusumba ono ky'ayogera, newankubadde yasirikanga. Bantu ba Katonda balungi, omusumba munda mu ye yali asuubira nti Dawudi yeegombanga nnyo emmotoka ze, obuweereza bwe, era omusumba mu njogera ye ng'alowooza Dawudi alabanga eyalekebwawo, alabanga kwegamba obwavu obumuluma, alabanga alina ekizibu eky'amaanyi. Naye ate Dawudi munda mu ye yalina essanyu lingi, ate ng'alaba omusumba ono ye yeetaaga okuyamba. Era bazadde ba Dawudi baamugambanga nnyo agende yeebuuze ku musumba oyo, afune enkolagana naye olw'ettutumu omusumba lye yalina. Tebaamanya nti mu mutima gwa Dawudi yali amaze okitegeera nti omusumba ono yali anoonya byansi, era mu mwoyo omusumba yali muzibe, nga yeenoonyeza byansi, ng'akolerera lubuto na ttutumu, era ng'ategeka bya bugagga ng'akozesa obuweereza. Bantu ba Katonda abalungi, ekiseera kyatuuka Dawudi n'asalawo yeeyawule afune gy'abeera, era yatandika okuba nga alina ennyumba ye, ruumu ye gy'apangisa, n'avaawo ewaka n'abeera wala n'omusumba oyo, n'ab'ewaka. Ab'ewaka bangi ne basuubira nti Dawudi alabika alina ekizibu, kubanga n'ewaka bwe badde basuubira nti agenda kunoonya nkolagana na musumba, Dawudi agenze wala. Dawudi gye yagenda yatandika okusaba n'agamba Mukama, njagala kumanya, Mukama njagala kutegeera, Mukama nsaba obeere mukwano gwange. Era Dawudi mu kweyawula yatandika okuzuula munda mu ye ng'alina emirembe, Dawudi nga takyalina kutya, ng'awulira mu mativu ku ekyo kye yategeera Katonda. Dawudi yatandika okufuna obuvumu, n'atandika okubuulira abantu ekigambo kya Katonda. N'afuna obuvumu, era olunaku lumu ng'ayagala agende abuulire omusumba oyo amazima, amugambe ensigo si ssente, kigambo kya Katonda. Kuba omusumba yamugambanga nnyo nti siga, siga. Era Dawudi alina n'emikwano gye be yali amanyi abaafuna looni nga baagala kusiga, ebintu byabwe ne bitwalibwa. Dawudi alina be yali amanyi mu kwagala okusiga ennyo nga bawaayo n'essente ezitali zaabwe nga basuubira ozisasula, naye ne bamaliriza nga zibalemye okusasula. Bantu ba Katonda abalungi, Dawudi olunaku lumu yafuna ekirooto, era ekirooto kino Dawudi kye yafuna kye kinyusi ky'obuweereza
obwaleero message eno obubaka obujja eri mu mutima gwo buli mu kirooto Dawudi kye yafuna. Mu kirooto kino Dawudi yalaba Mukama waffe Yesu Kristo, era Mukama waffe Yesu Kristo n'atandika okwogerako ne Dawudi. Era obubaka Yesu Kristo bwe yayogera ne Dawudi bye bigambo bye tugenda okwogera wano, nga tukkiriza nti ekyo eky'omwoyo kitegeerebwa oyo ow'omwoyo, era nga tukkiriza nti endiga ze zimanyi eddoboozi lye. Bantu ba Katonda balungi, Dawudi yali yeebase n'afuna ekirooto, era mu kirooto ekyo Dawudi yali alaba bulungi ng'era ategeera. Era Dawudi yasooka kulowooza nti kirooto, naye n'afuba nnyo okukola buli kimu alabe nti ddala kino si kirooto. Newankubadde Dawudi yali yeebase, naye yakola byonna okukakasa nti ekirooto ekyo bulamu era ategeera bulungi. Bantu ba Katonda balungi, Dawudi yeesanga ali mu maaso ga Mukama waffe Yesu Kristo, era we yasembera mu maaso ge Dawudi yali yawulirako aboogera nti Mukama waffe Yesu Kristo osobola omulaba, era ng'alina obujulizi bye yali awuliddeko nga mutima gwe tabuusabuusa. Newankubadde endowooza ye yafubanga nnyo okukozesebwa omulabe, endowooza ye afune okubuusabuusa, naye omutima gwe gwamuwanga emirembe era nga gumugamba kino ekigambo kya Mukama era bubaka eri omutima gwo. Dawudi we yalaba Mukama waffe Yesu Kristo, munda mu ye yasanyuka nnyo, ate erudda n'ajjula n'okutya nga yeebuuza oba ddala yeeye oba gwendaba yeeye. Bantu ba Katonda balungi, Mukama waffe yalaga Dawudi mu kirooto engalo ze, n'amulaga ebituli ebyalimu, n'amugamba wano emisumaali bwe gyayita, n'amugamba kano kabonero ti emisumaali baagikuba muno mu ngalo zange. Dawudi yali awulira ebyo naye ng'era ajjudde okutya. Bantu ba Katonda balungi, Dawudi yatuuka n'afuna emirembe, n'afuna obukkakkamu, n'amanya nti ddala Mukama wange yayogera nange Yesu Kristo. Mukama waffe Yesu Kristo n'atandika okwogera ebigambo bino, n'amugamba nti mu nsi eno abo abanoonya amazima bangi bafuuka mikwano gya Katonda, era Katonda n'agaba nabo ebyo byokka omukwano by'asobola okugabana ne mukwano gwe. Era Mukama waffe n'amugamba kino kyaliwo okuva ku ntandikwa, n'amugamba nti batono nnyo mu buli mulembe, baba batono ddala abasobodde okubeera nga babeera mikwano gya Katonda. Era Mukama waffe n'amugamba nti abo abazuula amazima essuubi lyabwe likyuka, bye bamanyi Katonda bikyuka, bye basuubira Katonda bikyukira ddala, era nabo munda mu bo mu mmeeme zaabwe bakyusibwa, era batandika okweyisa ng'emyoyo, ne batandika okukolagana n'omwoyo, kubanga Katonda mwoyo. Bantu ba Katonda abalungi, Mukama waffe n'agamba Dawudi nti okumanya Katonda n'okolagana naye, Katonda oyo ow'omwoyo, ekitangaala kino kyama era nga kyakwekebwa munda mu Kristo. Mukama waffe n'amugamba nti mu ntandikwa ey'okutondebwa kw'ensi eno bangi abantu ku nsi tebaalina kwagala. Abo abaasooka baali wala nnyo n'okuwulira okwagala n'okutegeera okwagala okwo kw'omwoyo, baali wala nnyo nakyo. Era omwoyo oyo eyatonda eggulu n'ensi bangi baali bamumanyi nga omukambwe. Bakkirizanga Katonda okusinziira ku maanyi n'obwenkanya bwe baalabanga mu nneeyisa y'amaanyi g'obutonde. Obutonde bwe bweyisangamu baakivuunulanga nti Katonda alaga obusungu bwe eri ensi. Buli lwe baalabanga obutonde, embuyaga, enkuba, ne balabanga bya mirembe eri abantu, baasanyukanga ne bamanya Katonda ali wamu nabo. Naye buli lwe baalabanga obutonde, amataba, ne balaba enkuba ey'amaanyi, omuyaga, baamanyanga nti Katonda ali mu kwoleka,
era n'okulaga obusungu bwe eri abantu. Mu mitima gy'abantu baafuna ekifaananyi ekya Katonda omukambwe, Katonda anyiiga era Katonda eyeesasuza ebibi abantu bye bakoze. Abantu bwe bamanyanga nti banyiiziza Katonda baawangayo ssaddaaka okukakkanya Katonda. Bantu ba Katonda balungi, Dawudi ng'awuliriza ebintu bino era ng'ategedde ddala nti Mukama waffe Yesu Kristo y'ayogera naye. Mukama waffe n'amugamba nti ebyo ebyaweebwangayo abantu okukakkanya Katonda tebaabiwangayo lwa kwagala, naye baabiwangayo olw'okutya Omwoyo wa Katonda oyo ow'obwenkanya era oyo abonereza. Era ekyabaleeteranga okuwaayo eri Katonda kwalinga kutya mu mitima gyabwe, nga tebaagala obutonde buddemu bubalage obukambwe, amataba, omuyaga, enkuba. Era Katonda oyo Omwoyo w'amazima tebaamumanyaako nga kitaffe era ng'omusomesa. Bajjanga eri Katonda n'okutya naye nga si kwagala. Bannabbi abaasooka era mikwano gya Katonda baatandikanga okusomesa abantu bamanye Katonda nga ddala ow'obwenkanya kituufu, naye bamanye nti Katonda yali wa bwenkanya obutuukiridde era nga Katonda yali kitaffe era nga omutonzi wa buli kimu ekyatondebwa ku nsi. Bino byonna omwami ono Dawudi abiwulira mu kirooto era alaba Mukama waffe ayogera naye. Yawulira emirembe, yawulira essanyu ng'awulira ebintu bino, yawulira nga mumativu era ng'awulira nti buli kimu kigambo kyawulira kiteekeddwateekeddwa bulungi okuyingira munda mu mutima gwe. Mukama waffe n'amugamba nti bannabbi ba Katonda abaasooka era mikwano gya Katonda baayanjulira abantu Katonda nga kitaffe, abo abaasooka, era abantu ne batandika okutambula olugendo lwabwe ku nsi kigere ku kigere, mpola mpola, nga batandika okudda ku kkubo ettuufu ery'omwoyo. Ne batandika okuba nga Katonda tebakyamulaba nga Katonda omukambwe gwe balabira mu bubonero obw'obutonde okubalaga obukambwe, naye ne batandika omumanya nga kitaffe era nga kwagala. Abantu ne bagenda mu maaso n'olugendo lwabwe ku nsi. Omulembe gwaggwanga ne wagendawo omulembe omulala nga bajjanga bayiga mpola mpola okubikkulirwa okwaleetebwanga bannabbi n'emikwano gya Katonda buli mulembe. Era bantu ba Katonda balungi, Mukama waffe Yesu Kristo n'agenda mu maaso ng'abuulira omwami ono Dawudi mu kirooto, n'amugamba nti omuntu emirembe gyonna teyasobola kutegeera Katonda nga kwagala, newankubadde bannabbi baamusomesa Katonda nga kitaffe nga kwagala. Omuntu teyasobola kutegeera Katonda mu bujjuvu bwe, mu mazima, nti ddala Katonda kwagala era kitaffe. Era omuntu teyawulira mu mutima gwe kwagala kwa Katonda nga mukama we, era abantu tebaasobola kukula mu mwoyo. Mukama waffe n'agamba omwami ono Dawudi nti waaliwo obwetaavu okwagala okwo okutuukiridde kufuuke omuntu, ekigambo kifune omubiri, wabeerewo okukyusibwa, okwagala okwo kuleetebwe mu kifaananyi ekirabibwako era ekikwatibwako abantu basobole okulaba engeri Katonda gy'ayogera nabo n'engeri Katonda gy'abaagala. Bantu ba Katonda abalungi, bino ebigambo Mukama waffe Yesu Kristo nga binyonnyola Dawudi mu kirooto, n'amugamba nti okwo okwagala okutuukiridde waliwo obwetaavu kujje nga kwambadde omubiri, era ekigambo kya Katonda kyayambazibwa omubiri kisobole okulabibwa abantu, kisobole okukwatikako omuntu. Era si buli omu yamanya okubeerawo kwa kitaffe mwoyo omusajja Yesu eyali ku nsi, era bangi tebaamutegeera, tebaamanya nti ye olw'obuwombeefu bwe yayina, olw'ekisa kye yayina,
engeri gye yazaalibwa n'engeri gye yeeyisangamu. Bangi tebakkiriza nti ddala Katonda yajja mu mubiri mwoyo gwe baalabanga n'amaaso gaabwe nga mwavu ng'abalala, naye nga muntu ng'abalala. Era Mukama waffe Yesu Kristo n'agamba omwami ono Dawudi, n'amugamba nti bangi baalaba Katonda ng'amaanyi era ng'obukambwe bw'alaga eri balabe be n'abo bonna abakola ebitamusanyusa. Era nga bangi baawakana era tebakkiriziganya n'ebigambo ebyo Yesu bye yayogera. Naye nga waliwo abatono abaawulira ebigambo ebyo n'essanyu, ne bigendera ddala mu mitima gyabwe awakweke, ne bawulira emirembe, ne bawulira nga bamativu n'ekigambo, ne bafuna okuwonyezebwa okw'omwoyo, okubuusabuusa ne kuggwaamu, era ne bamanyira ddala ekigambo eky'amazima eky'essuubi nga kizze munda mu bo, ne bawulira nga bafunye obulamu obujja munda mu bo mu mitima gyabwe. Abo abaawulira era ne bategeera nti ddala Katonda ayogerera mu oyo omusajja Yesu. Era mu njigiriza eyo Yesu gye yayogera mwe mwali ekisuubizo eky'obulamu era eky'ekitangaala era n'obwenkanya obwannamaddala. Abo abaawulira obulimba bwasangulibwa mu mitima gyabwe, era abo abaawulira ne bategeera amazima baamanya nti ddala mu oyo omusajja Yesu Kitaffe yalimu obujjuvu bwe. Bantu ba Katonda balungi, oyo Yesu omusajja bangi gwe baalaba, abatono baategeera nti okwagala kwa Katonda mu bujjuvu bwe kwali mu ye, era bo baamutegeera. Era mu kigambo kye yayogeranga Yesu oyo omusajja yatambula ku nsi, abatono baamanya nti ensigo ey'omwoyo ow'amazima asingayo yatandika okusimbibwa mu mitima gy'abantu, mu abo abatono abaawulira ekigambo kye era ne bakkiriza nga mazima ddala Kristo ye yali asimba ensigo eyo era ng'akyagikuza era agirabirira ne ku lunaku lwa leero, era ng'akaseera akatuufu agenda kujja okukungula era abeere wamu n'amakungula ago emirembe n'emirembe. Era Kristo ajja kuba takyaddamu nate kugamba nti nnumwa enjala oba nnumwa ennyonta, kubanga abaana be bagenda kubeera naye era bagenda mwagala emirembe gyonna nga ye we yabaagala okuva mu ntandikwa. Bantu ba Katonda balungi, Mukama waffe Yesu Kristo yatunuulira omwami o Dawudi n'amugamba nti oyo ani ababuulira ekigambo ekya Kristo? N'amugamba baani abababuulira ku kigambo kya Kristo? Bayigiriza abange. Yesu Kristo n'agamba Dawudi nti abayigiriza bange si be bakubuulira ku Kristo, si be boogera. N'amugamba nti nze kennyini nze nkubuulira. Abayigiriza bange tebalina kigambo ky'amazima, wabula nze kennyini nze mboogereramu ne njogera naawe amazima, era bw'owulira amazima nze mba njogera naawe. N'amugamba nti nze kigambo ayogera naawe eri abantu. Wulira omwoyo oyo wa Kristo obeere mu mirembe naye, oleme kubeera na kubuusabuusa. Era Mukama waffe Yesu Kristo n'agamba omwami ono Dawudi nti okubeerawo kwange mu mwoyo olw'obuwombeefu n'engeri gye nneeragamu amalala tegali kitundu ku mwoyo oyo owa Kristo ali munda mu mutima gwo. Mukama waffe n'agamba omwami ono nti jjukira ekkubo lyange lye nayitamu mu nsi mu biseera ebyo. Jjukira nti nafa mu buwombeefu, nazaalibwa mu buwombeefu, era nabeerawo mu bulamu mu buwombeefu. Abangi ne batakkiriza nti Katonda abeera mu buwombeefu obwo, naye abatono bakkiriza. Era Mukama waffe n'amugamba nti bwe namala okuva ku nsi mu mubiri, buli mulembe gubadde gunsuubira okukomawo, era nga
balina okukkiriza mu kukomawo kwange, era abo abakuumye okukkiriza kwabwe mu nze okuva ku muto paka ku bakulu balina obujulizi obw'ekisuubizo kyange n'ekigambo kyange okubeera ekiramu munda mu mitima gyabwe. Era Mukama waffe n'ayongerako n'amugamba nti newankubadde ensi eyita mu kugezesebwa okungi, amawanga gawulira obuzito obw'obwenkanya nga bugwa ku bo, ekitangaala kyange, eddoboozi lyange nga liyita era nga liwulirwa mu mitima gy'abatono okubona ensi yonna. Abantu bangi bawulira okubeerawo kwange, obujulizi obuteegaanika obutasobola kuyimirizibwa, era obujulizi obwo bujulizi nti ndi wamu mu mitima gy'abantu bange. Bantu ba Katonda balungi, Mukama waffe Yesu Kristo n'agamba omwami ono Dawudi nti bangi bayimusa eddoboozi ne bansaba ne bagamba, Mukama ogenda kujja ddi? Onaakomawo ddi? Era Mukama waffe n'agamba nti abalala bansaba nga bagamba nti jangu weerage gye tuli. Era Mukama waffe n'amugamba nti abantu banninda nga tebamanyi nti ndi wamu mu bo mu mitima gyabwe, tebandaba, tebampulira. Abatono be bawulira eddoboozi lyange, endiga zange ziwulira eddoboozi lyange. Era Mukama waffe n'amugamba nti nja kwongera okuwa obujulizi okubeerawo kwange munda mu mitima gy'abo abatono abanninze mu mazima era abannoonya. Era Mukama waffe n'agamba nti ng'ebiseera biri bangi babuusabuusa nga bagamba nti Katonda tasobola kujja mu bujjuvu bwe mwoyo omusajja Yesu gwe baasalira omusango, nga bamulaba ng'abasajja abalala, nga mwavu ng'abalala, okutuusa kaseera kali we baalaba ebyamagero eby'amaanyi era ebiwuniikiriza ne beewuunya omusajja eyazaalibwa, eyakula era eyafa nga bamulaba. Bangi mu kaseera ako ne balyoka bakkiriza nti ddala Katonda abadde wamu naye. Bantu ba Katonda balungi, Mukama waffe Yesu Kristo n'agamba omwami ono Dawudi, obujulizi obulaga nti mbeera wamu mu mitima gy'abo abannoonya tebwegaanika, era abo abakola kitaffe ky'ayagala nga kwe kwagala. Era abangi abatwalibwa okwegomba kw'ensi basibiddwa akatambaala mu maaso gaabwe ak'ekizikiza, naye abo abatono bagenda kuwulira okuzaalibwa kwange buto munda mu mitima gyabwe. Era n'abo abasigala nga batambulira mu kibi bagenda kuba bajulizi okufa kwange munda mu mitima gyabwe. Abamu bannoonya, abamu bampita, abamu bawulira okubeerawo kwange, abamu bandaba era ne basisinkana mu mwoyo. Mukama waffe n'agamba omwami ono Dawudi nti singa ennyonta eyo yali mu bonna, singa ennyonta n'okuyaayo n'okwanama ddala kwali mu bonna. Era Mukama waffe n'amugamba nti obujulizi nti ndi wamu n'abaana bange bugenda kubeerawo emirembe gyonna era nga tebwegaanika, kubanga endiga zange ziwulira eddoboozi lyange. Bantu ba Katonda balungi, ekirooto we kyakomaawo, Mukama abakuume.